Yes, nkwaniriza kadde kano wasize otya oli otya gwe na followinga fa additive nenkwebaza negamba nti kyewakola kyamaanyi okubanga wasubscribing ate nonyiga kade. Congratulations Congz. Congratulations Congz era nga mwana mwala Sofitebi wa BBS no wa CBS FM ndowooza akola mu Buganda Broadcasting Service ndowooza akola ku radio CBS Manduso ono munange yazadde baby boy era nga yeno omwami we amanyikidwa nga DJ Johnny P Uganda bafunye akaana ak'obulenzi kakati no munange Esannyu Limutta lyokka lyokka mabega kaawo Sofitebi ono bannayuganda bangi nnyo bamwogerera nga bagamba nti nno obufumbo yemu ku ba celebrity nti baali balemedde obufumbo era nti abasajja ali abakyusanga ngoye naye mbu nga basinga batagetingako nsimbi bigambo bennyo bambi byamwogerwako mukazi wattu naye ndowooza oba oliawo yali already ali settled oba oliawo bizinesi okuba tebyali bituufu kuba mabegako waliwo akavidiyo akatrendinga nga omusajja mbu ng'amugoba awaka omusajja gwe yasooka okuba naye nga bagamba omusajja mbu yali amulumiza okuba omwenzi nti era omusajja yamukwata n'omusajja omulala omusajja gwe yasooka okuba nga afuna ne baawukana bigambo byenyi badde byogerwa nga bagamba Sofitebi abasajja tesobola kuwangala nabo abasinga abaagalako nsimbi olumala okukubamu oluseke ng'agendewo omulala Sofitebi gwenjogerako ndoza mumutegeera ndoza akola n'embaziira Tony wali ku CBS FM y'Emanduso munange yazadde akaana ak'obulenzi era ye n'omwami we amanyikiddwa nga DJ Johnny P Uganda era abasinga batambuzanga ssebo omugambo nga bagamba nti sibo Sofitebi yawukana ne DJ Johnny P bayawukana dda naye munange tebaawukananga era bazadde akaana akalungi okuzaama akaana ak'obulenzi ka baby boy era nga bambi Esannyu Limutta ku side ya Sofitebi ebadde nga lubuto abasinga bewunya bagamba ye Tebi omwana yamuzadde budde ekyo yabadde talina lubuto Sofitebi abadde n'olubuto manyi eri omunanga abantu ababeera n'embuto nga tebagenda kwetimba ku mitimbagano ng'afunamu kaalivu ge n'awummulamu nga temukyamuwulira olusi ku leediyo n'akola ki n'okubeera nga ku leediyo aba asobola okujja n'abeerawo katuno n'amaani agenda jjukira ziba sawa busawa n'agenda ewaka eri abantu nga ye bw'afuna olubuto buli kaseera buli kumu n'apositinga simanga results DNA simanga gundi ki abagita batya eno asekaani biki obufaananyi n'abutimba ku social media eri abantu abatakola bintu ebyo kati abantu bewekanga ng'amaze kuzaala si birungi ebintu by'okutimbatimba nabagamba abantu abasinga balogo omuntu okuloga teetaaga agenda mu ssawo akozesa bukozesa maaso okuloga osanga oli nga totunze ku kifaananyi kyo kati nga bana ba celebrity ng'ali lubuto n'akutunako ati oba Julian agamba tajja kuddamu kwetimba ku social media omutabani we yafa omwana we yafa ne bannayuganda baayogera ebigambo bingi okuva ne kwolwo yagamba sitaliddamu ba celebrity abasinga baagaana okutimba abaana baabwe matimbagano baagaana ati munange Tebi amawulire tugafunye akoze ekyamaze kuzaala nange mwatu ngafunye amaze kuzaala nange badde simanyi nti ali lubuto Sofitebi bali sikimanyi ati nemunange byebyo bwate mwana mwala Sofitebi ne DJ Johnny P Uganda bate bafunye akaana ak'obulenzi mwami we gwe yafuna omupya mwami we gwe yafuna gwe yatebenkera naye Sofitebi akola n'embaziira wali ku CBS FM Manduso bagita Fali TV musubscribinga munyige kade. Congratulations DJ Johnny P ne Sofitebi mwera.